Omulamuzi wa kkooti enkulu Vincent Zewikirize yakulidde okuwulira emisango gino egibadde gitutte ebbanga era ng'asoose kulambula nnyiriri z'abasirikale. Oluvannyuma omulamuzi asinkanye abakulembeze b'emikono omuli bannabyabufuzi, poliisi, bapuliida wamu n'abatuuze abazze okuwulira kkooti. Era wano omuwandiisi wa kkooti enkulu ejjinja Batema Ndikabona watereerezza omulamuzi Zewikirize ng'abasibe abataawozebwa emikono bwe bali abangi. Okuba nti tumaliriza emisango 40 oba 35 mu nnaku zino ezituweereddwa, kiseera kitono nnyo kyetaagamu enkolagana eyawamu okusala omusango kubanga okulwawo okuleeta obwenkanya. Tulowooza nti gino emisango ng'ogyeko gino eminene wabeewo abantu bawo ebibonerezo ng'ebya community service basobole okuyamba mu bitundu byabwe. Ate kiro beeri n'abalala okugiza kuba atunuulira munne ng'ali mu ekkubo agoogola omufulejje oba mwaka mulamba ali awo n'agamba okuza omusango kibi. Wano omulamuzi waalabulidde poliisi wamu n'obukiiko bw'ebyalo obutayingirira nkola ya kkooti ate ekiyinza okuleetera emisango okwekulula. Emisango omuli obubbi, obulisamaanyi, okukabasanya abakyala n'abawala, obutemu nga gikunukira ddala mu 10 ekiramba gyazzibwa mu disitulikiti y'e Mukono, Kayunga, Buyikwe wamu ne Buvuma abagizza ne basindikibwa ku mmeera e Luzira wabula ng'okuva olwo babadde tebaddanga kuleetebwa mu kkooti nga gyonna kirina okuwulirwa.